nze kubo n'okuzuukira n'obulamu akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu na buli mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Manyi omununuzi wange aba mulamu era aliyimirira ku nsi enkomerero, era eddiba ly'omubiri gwange birimala okuzikirizibwa bwe lityo, naye omubiri gwange ndiraba Katonda gwe ndiraba nze mwene, n'amaaso gange gali mutunuulira so si mulala. Tetwaleeta kintu mu nsi era tetuyinza kujjamu kintu. Mukama ye yatuwa Robert era Mukama yamuggyewo, kale erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ffenna tujja kugendera wamu mu Zabbuli eyo eya 23 egamba nti Mukama ye musumba wange, angalamiza mu ddundiro ly'omuddo omuto, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu, akomyawo emmeeme yange, annungamya amakubo ag'obutuukirivu okuba erinnya lye. Era newankubadde nga ntambula mu kisibo ky'ekisa eky'obudde, sirityakabi konna, kubanga gw'oli nange, olugaalo n'omugogo ebinsanyusa. Onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange, onsiiza amafuta ku mutwe, ekikompe kyange kiyiwa. Obulungi n'ekisa tebiremenga genda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nange naatuulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ennaku ennyingi. Ekitiibwa kibeere kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Basebo ne bannyabo njagala kubasaba lwa kisa kya Katonda. Weewaawo munzikiriza bwe tumala okukola ebifaanana bwe biti, twebaza. Kagola alina emirimu gye yakola mingi, abakulu mbawulidde bonna. Tugenda kwebaza, tugenda kukola ki? Wali eyo kale teweebaza, naye ali awo ayagala yeebaze, kubanga Katonda yakola ki? Yasasula. Gwe buli lwotoola n'otatoopingawo n'otajjaawo, Katonda buli lwatunula alaba nga gwe zizo zikyaliwo, naye buli lwotoolako n'ogaba, Katonda alaba nga weetaaga, naye kyava akuvujjirira osobole okugabira abaki? Mukama abeere nammwe. Katuyimba oluyimba nga tuwaayo buli omu nga yeebaza. Gw'oyinza okuwaayo oba Katonda akutambuzizza okujja ku kibuga n'akutuusa wano. Kagolo yavudde wano n'agenda naye teyatuuse. Kati gwe naawe weebaze Katonda, kubanga gwakyakuumi buli yakutwala n'akukomyawo. Si weewaawo bwe mba njogedde bubi nga mugamba tuula nga ntuula, sijja kubakaayanya, naye alina kyamanyi amanya, n'oyo alina okutegeera akola ki? Mukama waffe yazaalibwa omwoyo atama musajja Mariyamu, bwe yali olubuto lw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe ya Pontio Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, olunaku lwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe Ayinzabyonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu y'abantu bonna ebuna wonna, n'okusa ekimu kw'abatukuvu, n'okusonyiwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Kati tuule tuwulire ebiddako. Kale tugenda okuganzika ebirinja kusooka n'ekimuli ku lw'abazadde. Abazadde amaloboozi nja kusaba gakakkanyeeko. Taata suka oteeke ekimuli ku mwana wo. Maama situka awamu n'omwami wo muteekeko ekimuli ku mwagala wammwe. Abo bazadde b'omugenzi nga basituka baabo bagenda okuganzika ekimuli ku mwana waabwe. Omwana eyandibadde abaziika, kaakati bagenda kumuziika. Abazadde baabo bagenda okuteeka ekimuli. Mubankwasiza ekimuli nga ganseko. Tugenda kuzaako ekimuli nga namwandu. Namwandu ajja kutwalako ekimuli
Namwandu ajja kuteekako ekimuli. Njakusaba abaana musituke kata munyoku basobole okuyitawo. Abaana baabo bateeka ekimuli ku taata nekati weeraba abaana nga bakusiibula weeraba. Ngenda kusaba ekimuli kuba UBC staff ajja kukolako ekimuli ekyo era nga bakulembeddwamu MD Managing Director omukulu agaba Wilson ateekako ekimuli wamu ne manager Rodney ekibirige ateekako ekimuli. Abali nnyo UBC tulina ebimuliriza bibiri naye ekyombo ekibadde kya board of directors tulina ekya staff and management UBC staff and management UBC ampala tuna omusume lotizina mwebali nnyo UBC fraternity njakusaba ekimuli Star FM family ekimuli kyammwe nsaba bwe mbayita musembere ba Star FM tulina ekimuli kya Paul Junior School nnyo bali ddala Paul Junior School bagibateeka ekimuli kyabwe. Njakusaba omwami Bwanika Sensuwa ne famire osembere kumpi nga twolekera mukwano gwammwe omukwano gwo kitalo nnyo kisawulire ddala. Wabaliza njakusaba Bwanika Sensuwa ne famire nsaba amaloboozi gabeere makkakkaana bannange amaloboozi gabeere makkakkamu omunaayogera ennyo nekorona ayinza okutukwata amwegendereze. Bwanika Sensuwa amaliriza tujja kuzaako ekimuli Haji n'otuukazibwe ekimuli bannaffe tusabe nnyo Haji n'otuukazibwe ng'amaliriza nja kusaba Ali Mbabali anikasiita ekimuli nja kusaba kiteekebweko nga twerekera mukwano gwaffe sebwebale nnyo ewalizaala okuteekateeka omukolo guno n'ensonga yonna kubanga tutambuziza bwe muti twerekera munnaffe Kajjabbe Mukiibi ne Wycliffe CBS bajja Kajjabbe Mukiibi
Haji Abbe Mukiire Munakalisoliiso Mubonyeevu n'engedde ku Wycliffe Lyombya n'ewuuyo ndaba Abbe Mukiire baganzika ekimuli Haji ne Wycliffe akwateko mwebale nnyo kuziika okuva ku CBS mwebale nnyo mwebale mikwano gya mugenzi abo tubasaasira nammwe mwebale tonowana oyo omukulu wana jako enkofiira mukulu wana yoyo nzeyi wakazi munamawulire mugundiivu ddala aludde mu byamawulire ku UBC mbasaba abataka abeeno mwetegereze bulungi bawulekera munnaabwe ono Mubajala mukama bange bonna bannamawulire okujja kwolekera munafuono waliwo ekimuli ekyo kivudde mu kooti y'amaka kiteekebweko ekimuli ekivudde mu kooti y'amaka mukiteekeko omulongo babiri esaala yaliwa bakaddiwa yoyo oba kimuli ndowooza kali naye anajja mwebale muteekeeko bannange tulina abakubi b'amasimu naye muteeke ekimuli kyammwe abakubi b'amasimu muteekeko ekimuli njakusaba baganda b'omugenzi ono gwe tuwerekera bajje bateekeko ekimuli ng'abakubi b'amasimu bamaliriza manye mutuwe ku kkubo twanguyibweko abantu abajja otaako ebimuli bakubaluddawo ekyemmanga mutuwe ku kkubo abakyala temukambuwala byampola baganda b'omugenzi be bannyina baleka ekimuli tweyanzenge baganda b'omugenzi bateeka ekimuli tugenda kufuna ekimuli ekya mukadde wange akiikidde gavumenti so mukadde wange Jomo Kawaga omunafane Katamba nsaba tuteeke ekimuli ekyo sebe Jomo ekimuli kya Jomo bamalirize mangu akiikidde kuba gavumenti agenda kuteekako ekimuli kuba gavumenti Jomo Kawaga awerekeddwa akafade Katamba sebujene bali kujja bali eddala era bw'atyo saluti agimuwadde omulwanyi mu byamawulire era oyo Jono agenda okuganzika ekimuli ku ssanduuko kwa gavumenti sebe kisale nnyo mu ddala we bali kuleeta obakkaaba byonna okuteekateeka omukolo era bw'atyo abafamile taata musiitwa nze simumanyi mmaze ebbanga nga nsuubiza Kagolo nti tujja kgenda tulabe muzeeyi ate nze bwe tudda mu bino nze siriwaawala nnyo kuba eriya zino nzitegeera okumanya taata nzitegeera nze namanya muwaayire namumanya naye twebereza nti tweraganyizalaganyiza naye Kagolo oyo nti tujja kujja kati nzize nga tasobola kukundaga kambabulire buli alina puroguramu ey'okukyala awantu ababa muzeeyi bo basamuya kikole kati otherwise ojja kikolanga bwe nkikoze kwani Kagolo sebo aba Uganda Journalists Association besobola kukiikirira basabye baweeyo eddakiika kinaasoboka Mr. Speaker, sir. Kale bane tulina abamawulire bangi era nze nfunye mukisa okuba nti nze gwe baawadde era singa kino kyeyongezaamu ttaamu limiti nandibadde niyongeramu ninjogera kuba Kagolo oyo tetumumalayo mangu twogera ebintu bingi nnyo byayise
waliwo ebintu byaffe bye twakola nga afuuka pulezidenti wa yuja. Ekinyuma kwe kubeera tusobola okulonda abaana ngaabo ne batukulembera nga ffe tukolere nemabega mu ngeri yaffe, ekintu ne kitambula era kitambula. Omwoyo gwa Robert Kagolo Mukama wala nnyo ekyereza Musa Yesu omwerera Yesu abakungu ba gavumenti mwenna bali wano, bakungubazi bannange, omukyala wa Kagolo n'abaana bonna, ffe nga UBC tulina okunyolwa ennyo kuba Kagolo abadde mukwano gw'abangi, mukwano gwa buli omu, nga muli w'amagezi ng'ajja mu ofiisi yange ne tuwaya, era ogenda okwesimbawo ekisanja ekyokubiri eky'obwa pulezidenti wa WUJA, Uganda Journalist Association. Yajja n'agamba tulina kakuyege wano tuteeka okusigaza obwa pulezidenti kuba waliwo ettaka pulezidenti lye yabawa ssente ne bagula e Kampala, ng'ettaka eryo lyakuzimbamu ofiisi ya WUJA, nga waliwo abaagala olitwala. Kagolo n'agamba tuyambe tulabe nga UBC yonna tuligestalinga, tuli nga akalulu kano tukawuuta buva nwanyise bana bagala okutwala ettaka eryo, era yakikola. So abadde talwanirira kulwanyiza ettaka, limuwulira ku mawulire, limuwulira mu puroguramu ye, abadde alina omutima gw'abantu, okulwanirira omuntu wa bulijjo owa wansi bwe bagezaako okulingirira. So nga sinagenda wala, njagala kusooka okuba kutegeeza nti minisita waffe Honorable Judith Nabakoa abadde n'omukolo naye ali mu kuwajja, era ansabye mbategeeze nti ali mu kuwajja. Twagala okwebaza gavumenti, Pulezidenti Yoweri Museveni ebye babyogedde, General Loiso amu kye mutamanyi nti amagezi gonna ag'okutandikawo Star FM yali General Loiso. Era General Loiso ne ttiimu eyaliwo ne bakubamu ttooki ne bagamba baani be tuleeta mu Star FM boogere ebyamazima ebigenda mu maaso, ate nga baleeta enjuyi zombi boogere ku mukutu ogwo, kuba emikutu emirala gyali gyekubira. So njagala okwebaza General Loiso olw'okulengera ewala n'aleeta Robert Kagolo, ate naye Robert omulimu ogwo n'agukola bulungi nnyo. Tumanyi nti tusobola okwogera tetusobola bimalayo, naye bannange nze mbakubiriza mwenna abaana mubalaye bato banaabawo batya. Abooluganda basinga okubeera wano nga tuli mu kuziika, olumala ne babulawo, temubulawo. Ffe nga UBC tujja kugezaako okukola kyonna ekisoboka kuba indeed alinayo obusente oba akasiimu obubeerawo, tujja making sure nti babufuna mu budde obutali wawala. Taata ne maama, yes, abantu boogera banaabawo batya, abaana banaabawo batya, Katonda gy'ali. Katonda ajja kubalabirira, era mwesigame ku Katonda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okuvudde mu baana Witin akiikiridde baganda be bonna. Twagala okubeebaza mwenna otubeererawo n'obutatuvaamu, otulaga nti musobodde otubeererawo wadde daddy avuddewo. Twebaza buli muntu mu kiti kye be tutasobodde okumenya, be tumanyi be tutamanyi, tubeebaza okusobola okujja otubeererawo. Okuba daddy bwe bamukuba amasasi ne mutulaga nti temutuvuddeemu. Tetulina bingi byakwogera naye tetuyinza okwogera kiri kimu, titugenda kusubwa daddy waffe. Daddy yabadde omuntu akuze ekyejo mu buli ngeri.
yabadde omuntu nga ne womukubira ssaawa mmeka tagenda kwekaanya, yabadde omuntu atagenda kufaayo oba ayina oba tayina, nga ne wekuba kwerumya agenda kwerumya alabe ng'abatuusako buli kyemuwulira kyemwagala. Tetulina bingi byakwogera, naye Mukama Katonda amuwummuze emirembe. Omukwano gwa taata guweewo, omukwano gwa taata guweewo, omukwano gwa taata guweewo, agenze Yesu. Abaana ba taata barajana, abaana ba taata barajana. Baganda b'omugenzi agenda okubakiikirira ajje ayogere, agenda okukiikirira baganda be ajje ayogereko gye tuli, tulire naye obubaka bwe. Kagolo abadde ayina baganda be naye bategeeza nti ate n'omwana we tuli waaliwo okuziika kuva ku Lwokusatu, era waliwo omuganda we yafa, naye katubaye ku baana abakyali abalamu yogerako gye tuli. Basebo ne bannyabo, bannange, bataata, bamaama, basenga, bane mwenna tweyalizanya okujja okutuzikirako Kagolo. Kagolo we afudde ng'omulwanyi, yalwanirira Ssaamu. Yafuba nnyo okulaba nga tuuka ku Ssaamu, namusanga nga sibiddwa nga bwe mwaliwulira. Yagamba nti bannange wano ng'ayogeraga tuli kuziika Ssaamu. Nagamba Ssaamu namusuubiza okumutuukako era namutuukako. Namusanga akyali mulamu naye baati ndi bulamu era tekusobola kumala. Bannange Kagolo wumula mirembe. Omwana wa taata oyo alwanyi nnyo naye nsaasira taata. Taata abadde ava wano n'agamba ngenda wa Kagolo. Ngende mpumulemu. Taata anaawummulirawo. Bannange mutusaasire ffenna kuba baganda bange bannange ndebazizza nnyo. Wabula nsaba baganda bange nze mukulu waabwe ate sinze gwe yasooka okuzaala. Naye olw'okuba nti abalala bagenze bafa, nsigalawo nga nze mukulu bo. N'obudde nali badde mbayitako ne mujjako ne mbabalaba naye obudde butono oba kisoboka sinze. Baganda bange mujje abaana taata bazaala. Namusenga nota omaze iwe naye Mama tusaba tumulabeko naye asituko tumulongereko. Bannaye mama munayo tusaasira munosasana. Mama yoyo bannange mama omugenzi. Igwa Ssaamu n'atuula ne Kagolo. Amen. Ssaamu n'afa olwaleero Kagolo n'asenta ate ne bafa nnyo. Bannange atwongere okutusabira. Kagolo wumula mirembe mwana wa taata wange mama wa. Alo bali nnyo bali eddala. Omukyala Fiona, mukyala w'omugenzi Fiona, mukyala w'omugenzi Fiona ajja kujja ayogere omukwano gw'omwami gwe, omukwano gw'omwami gwe, agenze ebiteeso by'omwami bimwe, ebiteeso by'omwami bimwe, ebiteeso by'omwami bimwe, agenze kale namuwanduka ayogereko gye tuli taata kaki katuyambeko ku nsonga eyo.
sebo tusoboka sebo omuteesiteesi bakungubazi bannange mwenna sebo mukulu munange wamu ne maama nyimiridde wano nga taata wa muwala wange ono mukyala Kagolo okutuusa obubaka bwe kubanga amaanyi tagalina agasobola okubagamba ebigambo byayagala okubagamba naye nga okusinga ennyo antumye kwebaza asooka okwebaza mukulu munange taata amuzaalira omugenzi Kagolo kati agalamidde awo neyebaza maama olw'okulera n'okukuza Kagolo neyebaza abantu bonna abayise Kagolo mwayise emikono okufuuka ekyo kyali abantu abasinga tubeegomba olw'ezo embeera ze tubalabamu naye nze mbadde mbasaba tubeegombe wa gye bayise okufuuka ekyo kye bali Kagolo alina abantu bangi bayiseemu okufuuka ekyo kyali buli muntu yenna amufudde kyali okuba nti asobodde okuŋŋaanya ensi n'ensi ey'abantu bano abantu bonna bulijjo bwe bafa oluusi baboogerako ebintu nga byakupangirira naye muwala wange naffe ffennyini tukakasa nti ebigambo ebyogerwa Kagolo byebigambo byennyini ebimusaanira byabadde era ekyo kye bamwogerako kyabadde era nga kyali sooka abadde ayagala abantu abadde musajja mukozi abadde alumirwa eggwanga lye naye ng'ebyo byonna byonna waliwo abaayita mwe yayita okufuuka ekyo kyali mu abo mbadde nsaba mbalageyo omuntu omu nga ye mukulinde yawummula ow'essaza ly'Emityana omwami Godfrey Mbalire ate nga nze mutabani wange oyo yakwata ku Kagolo okuva mu siniya 1 paka siniya 6 ng'ali mu mikono gye teeka okuba ng'alina ettafaali ddene nga bw'ali musajja wa Kabaka lyamuteekako n'abalala bonna tubeebaza sebo mutabani nkwebazizza nnyo olw'ekyo kye wakola ono muwala wange yeebaza bakama ba Kagolo ekyamazima amatuufu Kagolo mubadde mumuwa ebiseera n'alabirira famire ye abadde nga yadde akola emirimu gya gavumenti naye nga famire ye agyagala era ng'agituukiriza obuvunaanyizibwa bwayo mwobwo obuvunaanyizibwa Kagolo baatandika essomero n'alikwasa mukyala we nga yaliddukanya naye era bw'abadde ava ewammwe n'adduka n'ajja mutunuulire abantu bano obuzibu bwe basigaddemu tusaba abo bonna bonna ababadde bakolana ne Kagolo abaana baabo bangi bato temubasuulirira bano kyamukisa mubi oba mulungi nti Kagolo abadde n'abakyala basukka mu omu naye ng'abasinga abamu bawala bange n'omulala ali awo muwala w'Emityana muliraanwa waffe abo bonna balina abaana bazzukulu baffe be tetulina ffe kyetugenda bakolera naye nsaba mikwano gya Kagolo n'ab'eŋŋanda za Kagolo omukwano gwa Kagolo kwe mulaze nga tumuwerekera tegukoma lwaleero tubeegayiridde tujja kusanyuka nnyo ng'omukwano gwa Kagolo mugulagiddemu abo abaana nga mulaba abaana ba Kagolo bali mu masomero basoma nga mulaba abaana ba Kagolo tebali ku nguudo batunda bikajjo osobola omulaba n'ogamba nti ono mutani wa Kagolo ng'olinawo oyinza okumunyiga n'omunyigawo ono muwala wa Kagolo n'ofuna ekimulabirira n'akikola tubeegayirira oluusi abantu bakola omukwano gw'essuusuuto bwe tuva wano ne bikoma wano taata tukusaasidde nnyo ne bannyabo abaana bange n'emikwano gyange
bakulu bannange mwenna mbalamusizza. Mu kibi kino kyenguddemu okumukumu era nze ndowooza nti oba nina omukisa mubi, naye Katonda nga bwe yampa abaana bange sijja kumenya Katonda kuba Katonda yawa ate yawa. N'olwekyo nze abaana abo saabagula Katonda yabamba ate era oba bakutte era nja kusigala nga mwebaza. Bannange, omwana wange Robert Kagolo yali basaawo kakati omugenzi ye mwana wange gwe mbadde njagalira ddala nnyo omutima gwange. Era omwana oyo abadde ankoze eki ebyo nampa ne holiday nenga jangu omulimu wiiki namba ngotudda nga mukamwana bakamwana bafuna nga ngenda wali mu nnyumba nga ntuulaawo ng'ennyama baleeta nga bbiya baleeta nga sukaali muwa ng'amata baleeta gasibali kyali mukazi Kagolo wange. Era kumbe taata onoolya ati nja kulya kino nga bakireeterawo taata kiki kyobala kukinga buli bannange munsaasire era bannange egatte omusabire Kagolo omwoyo gwe Katonda agulamuze ekisa. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Saamu nanfaako mba nakamala okuziiga Saamu tuddayo e Kampala ate ne Kagolo naye nanfaako era nga ndaba abantu bombi mu nfa yaabwe nagiraba bulungi. Kati nafuna enkoso kundowooza ku mutwe kusinza ku kyantuukako siwulira bulungi sirya seeyagala ndi mu mbeera sinnungi ku byantuuka. Naye kusookera ddala nebaza gavumenti yakoze ku nteekateeka yonna ey'okukola ku muganda wange Robert Kagolo bwe bakubira essimu nti yafudde, bwe nakubira sensuwa mugamba Kagolo afudde era ndi mu tiimu tuwali naye kubanga namutusa mukintu yali afudde nze namuvuganya netwalirayo yajja nansanga era ne baweereza National Service etwala muganda wange Mulago nga baamutwala bamutereke paka baamutuwadde olunaku lwajjo era baamutusa KBC gyakola yavudde twamukyaki tumusabirako nasula ebweru wamala era bampadde ensimbi amabugo agakoze okuliisa abakungubazi bonna woofiisi y'omukulu w'eggwanga yazimpadde n'okuteeka y'okulya wano wonna era bazimpadde ssente nenkola ku byonna ebisigadde ebyokulya n'ebyonna yeebaza mwebale nnyo mwebale ddala. N'ekirala bwe yatuuka ku geeti n'aweta bwe sinaayingira bira okuyingira n'avaamu awo anyonyola abasirikale kyekituuseewo nawulya sasi nga livuga sekendi sasi ne livugirawo sasi ne lyavuga naye omuzigo olugi nebagamba naawe wansi nengwa wansi naye mune mutani wa Ernest naye mune mutani wa Samuel Bisi naye mune mwala wa Samuelizi ffenna bateeka wansi awo twebaka wansi ffenna ku ttaka emitwe wansi kati mutani wa Ernest nagamba dadi bamukubye essasi nemugamba bamukubye essasi aluwa nze simulaba sikizwa kujjawo mutwe ku ttaka nemugamba aluwa kugamba nti aluwa nti agudde wali nembagamba muleke tuyamba oli agudde tumutwale mu ddwaliro nebagamba omuyita otya nebagamba muto wange muganda wange nebagamba situka omulaka naye Kagolo ng'agudde wansi bwati nemukyusa nga mufu sasi nali mukubya mukifu nawulira bubi nnyo era nkyawulira bubi. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Bannange ekitalo ekya mukwano gwaffe Kagolo, bassebo ne bannyabo, bakungubazi bannange, mukkirize tuuke okusaasira kwange eri ab'enju y'omugenzi.
Kagolo abadde mukwano gwange gwe mmanyi okumala ebbanga eddene ng'ate era n'emirimu gye ngimanyi era ngisapootinga okuviira ddala emabega mu buweereza bwange paka wano wendi. Kagolo si mmwe mwekka mufiiriddwa naye naffe tufiiriddwa. Kagolo abadde akwata ku nsonga z'omuntu wa bulijjo. Ensonga z'omuntu wa bulijjo alina puroguramu n'ayogera ku bibanja, n'ayogera ku bantu gwe banyigiriza, n'ayogera ku buli kintu. Era nga buli kaseera ankubira n'ambuza honorable ofuna ddi obudde ojje twogere ku nsonga eziruma abantu, ate nga ye muntu gw'olaba anoonyereza n'atuuka mu puroguramu buli diteeri yonna ng'agirina. Enkola etakyaliwo ennaku zino. Bangi oluusi tugenda mu puroguramu naye nga ebintu tetubitegese bulungi. Abadde muntu mutegesi naye ekiseera kyamaze naffe kitono ddala. Tusaba busabi. Kagolo ne bwe twogera biki bassebo ne bannyabo kyeyeetaaga yessaala. Ate mbasaba musabire abaana ne famire kubanga ekiseera kye balimu si kyangu naye ate balina okuguma, balina kugumira ku mmwe. Bwe mutaabagumye ne mutaabateeka mu ssaala mujja kwesanga oba oliawo ne kye tulina okukola okulaba ng'abaana bano bakula babeerawo nga nakyo tekitambudde bulungi. N'olwekyo bassebo ne bannyabo Mukama Katonda abakuume, mwebale kujja kwerekera mugenzi, ate era tubasuubiza nti tujja kutambulira wamu nammwe. State House yakoze ku nteekateeka y'okwerekera mukwano gwaffe, byonna byonna ebyolumbe yabikozeeko, naye ate kati ekikulu kye tulina okukola ye miitingi yaffe okulaba ng'omukulembeze asinkana famire eno n'okubeerako obubaka obw'enjawulo bw'abawa. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, Mukama Katonda abakuume. naye ayi Mukama Katonda omutukuvu ennyo era asinga bonna obuyinza, ayi omulokozi omutukuvu era asinga bonna ekisa, totuwaayo mu bulumi obungi obw'okufa okutakoma. Gwe omanyi Mukama ebyama by'omutima gyaffe, toziba matuugo ag'ekisa olw'okusaba kwaffe, naye tusaasire. Mukama omutukuvu ennyo, ayi Katonda asinga bonna obuyinza, ayi omulokozi omutukuvu alina okusaasira. Omulamuzi omulungi ow'emirembe n'emirembe, kale entuuko zaffe bwe zirituukiriza okufa, totuleka kuva mu mukono gwo obulamu bwonna obw'okufa olubeerera. Yeah.
babe bamaama bannamwate ku musenyu taata aliwa taata kwata omusenyu we bannamawulire abaliwo batakutte kamera nabo tujja kukozaamu berekukubira okusiika bannamwandu bakwate ku bimuli obekoba omusenyu tugenda kusiika saba tukkakaneko beera kusiika saba omuja tugenda kuisa kubanga katonda ayinza yonna bannamwandu mukube ku baana mukube asome ebintu bino oluvannyuma ajja kulabira bwekubagamba tuteekayo muwulirize katono kubanga katonda ayinza byonna ayagadde olw'ekisa kye ekingi okutwala ewa obulamu bw'omwagalwa oluganda afudde Robert Kagolo batuteeka omubiri gwe mu ttaka efumufu musirike efuufu amaanyi amangi agakolebwa n'ensoko gyamudde byonna fenna tuddemu ebigambo ebirowoozi ebipapukulu agamba nti wandiika nti aweeredde omusaafu abafiira mukama waffe gana leero weewaawo ayogera omwoyo alekubawumulire kutaka n'akwanga ayi mukama otuddemu ayi kristo kitaffe ali mu ggulu Nze Mulongo Kato Joseph, chairman wa group zaffe ez'ekkooti y'amaka. Tuzze mu nnaku y'ekitalo okubeerawo mu kwerekera muganda waffe mukwano gwaffe omugenzi Mwami Kagolo Robert. Kyannaku era ffenna tuli wano ennaku gye tulina ku Mwami Kagolo nyingi naye ate n'eri mukadde waffe Mulongo Wabire Saala tetumanyi kyaleka essaawa zino kubanga ono abadde omu era ku bakadde baffe be tulina ku sayidi ye kuba buli ensonga ebaddewo abadde asitukira wamu naffe. Naye tutwala omukisa guno okusaasira ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano olw'okuviibwako omuntu ow'amaanyi atagenda kuddizikawo ku lw'abaganda baffe bonna ab'ekkooti y'amaka. Tuzze okubeerawo ku lwa mukadde waffe Mulongo Wabire Saala kubanga wonna wasonga we tugenda era tukakasa nti tuli wano ku lw'omukwano Mwami Kagolo gwalaze mukadde waffe Mwami Kagolo gwalaze kkooti y'amaka era tumanyi nti tukoseddwa nnyo. Nyinza okuba nze Mwami Kagolo mumanyeko lwange nga Mulongo Kato. Mwami Kagolo ye muntu abantu ffe gye tuyita wansi abadde bosanga balina enkayana z'amataka. Mwami Kagolo n'omutuukirira n'agendayo ku bwereere ate ne bafuna obwenkanya. So tuli bennyamivu nti abantu ng'adde batulinamu obwesige ne batugamba Mulongo mutuyambeko mutukeeko Mwami Kagolo batwala akataka kaffe tetumanyi tugenda kulagawa okulaba nga babalwanirira. So olw'ennaku ey'ekitalo tetumanyi nti tugenda kumuzzaawo. Tusaba bannaffe abazze mu mbeera eyo abazze mu kifo ekyo ate batuyambeko. Nze Mulongo Kato Joseph ku lwa sayidi eno. Neyanza nnyo neyanzeege amannya agange nze Sande Mengo. Ngamba mu tiimu eno tiimu Revolution tiimu Mulongo Wabire Saala Revolution etula ku Jetina. Ndi munnamawulire mu kibiina kino. Kyannaku nnyo nti omuntu atugenzeeko abadde nze nga abadde nga kitange kubanga Mr. Kagolo y'omu ku bantu bwe mbadde nga ntukakoyo BC nga ye muntu omwasu akulengerera eri n'akwaniza n'agamba waaw Sande Mengo ze n'omuganzi Mr. Kagolo n'agamba oyagala mukwano gwo n'omunagamba njagala mukwano n'agakale gyali mu office mu studio n'ogenda mu studio bw'ataliwo n'akugamba nti mulindeko agenda kolaki agenda kujja. So olunaku lwensinga okujjukira Mr. Kagolo fenga bakubi b'amasimu naddala ku Radio Star twawangulako lumunzijukira yali Easter twawangulako ebirabo ku radio okwo netugendayo okubikima njukira muganda wange Ntambi Medi nayo waliko Mr. Kagolo y'omu ku baavaayo ne batukwasa ebirabo byaffe na era yali musanyufu nnyo okulaba Sande Mengo nga nze omu ku bantu abawangudde ebirabo mu kaseera ako. So kyannaku nnyo era nnyina okunyolwa kwa maanyi ku lwa muganda waffe kitaffe naye tusaba omwoyo gwe Mukama Katonda agulamuze kisa. Amannya gange nze Ntambi Media Makinge nva mu tiimu Revolution etula ku Jetina. Tunyoleddwa omuffe ffenna nga b'ekkooti y'amaka ekulemberwa Mulongo Wabire Saala okufiibwako Mr. Kagolo.
Mr. Kagolo nze kyembadde muwagalako ennyo okusinga pulogulaamu ze z'akola kuba zibadde zinyumira nnyo era nga sizisuba mbadde nzibeerako nnyo era nnumiddwa nnyo ne bannange ffenna bwe kikwata kate ne nsaasira mamisaala kuba badde atera nnyo okubeera naye mu pulogulaamu ye n'olw'ensonga eyo tunyoleddwa wamu ne bannange mwenna. Bamemba bannange mwenna nze nsooka okubagamba nti mwebale nnyo tuli mu nnaku tuli mu kaseera kazibu naye mwebale olw'omukwano gwe mulaze Mr. Kagolo tumutaddeyo leero lubadde lulwe enkya lwaffe naye tusaasire nnyo mukama waffe omulongo wa Saala kuba akaseera kano naye waali ekyamazima si kirungi naye nga nze Mr. Kagolo mujjukirako bingi kuba nze omu ku muntu we twatambula naye wakiseeyo nga tuli ku bintu by'ettaka era nsobola okuwangula byalimu bingi mwalimu okusibibwa mwalimu okwakine yangumyanga naŋŋamba nti kijja kuggwa ekyamazima yamaana akimaliriza tusigazze eddibu ddene tusigazze ebiwundu binene nga bannakooti y'amaka tetugenda kuzzaawo omuntu oyo ate ne mamisaala ekyamazima simanyi nti anazzaawo omuntu ng'oyo eba gubadde mukono gwe ogwa ddyo amanya mbadde Sekitto ekyengera nga bulijjo abanyi bamanyi nga Ijja Mwami nga nze vice chairman. Njagala okusooka okusaasira bannakooti y'amaka mwenna abakulemberwa maama omulongo babiri Saala kitalo nnyo kitalo ddala tuviiriddwako mukwano gwaffe mukwano gwa kooti y'amaka tubadde tubeera ku radio naye nga we wabaawo obuzibu bwonna nga maama agamba nti Mwami Kagolo kino akimaliriza tetumanyi maama ngeri kigyalimu naye twagala okukusaasira maama kitalo nnyo kitalo ddala ffe ng'abakooti y'amaka na yonna gye musinziira mu kooti y'amaka kitalo mbasaasidde nze sipiika wammwe Abeka Muwanguse Matuga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Bannange tuli mu kunyolwa okw'amaanyi naye nga kitalo nnyo ekya Mwami Kagolo. Amanya n'eddoboozi nze Mama Maayi Ebulenga munnamawulire wa kooti y'amaka Liberation. Bannange nze kyensinga okujjukira ku Mwami Kagolo. Mwami Kagolo abadde omuntu ow'abantu, omuntu ateematira, omuntu kwe gasimanyi na kumanya atwala buli omu nga bw'ali mu kiti kye. Mwami Kagolo namukubirako essimu lwali lwakusatu kuba essimu yali sikyagirina ne mukubirako essimu ku lwokusatu nambuuza ani ono ne muganze Mama Maayi Ebulenga naŋŋamba gwe kawala gwe ng'obadde obuze ne mugamba naye mbaddeyo naye essimu baakola ki baazibba naŋŋamba nange mwendi naye munnange basse muganda wange mu bintu eby'ekisiru naye Mama Maayi ngenda ffa n'omuntu ku lwokusatu naŋŋamba nina ffa n'omuntu muganda wange baamusse mu bintu eby'ekisiru ne mugamba muganda wange Kagolo kitalo nnyo kitalo ddala naye Mukama akugumye ebintu ebyo nnyinza okujjukira ku Mwami Kagolo. Kitalo nnyo basebo ne banyaba amanya agange nze Julie Buloba kitalo ekya oba mu taata waffe muganda waffe mwannyinaze Mr. Kagolo nze Mr. Kagolo atusadde nnyo kuba abadde muzadde ate omuzadde awuliriza wadde abadde director nensaasidde abazadde bonna aba Palo Education Center. Banange tugume ffenna kuba tufiiriddwa empagi abadde agumiikiriza abazadde nga nnyonnyolwa ng'ategeera obuzibu ate ayambye nnyo abazadde abakooti y'amaka nga ffe ekitundu kye twegattiramu ekya Mami Mulongo Saala naye bannange mwenna okutwalizaamu Uganda ffenna tufiiriddwa nnyo. Mwami Kagolo Robert Mukama akusonyiwe ebyakusobako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Amanya agange nze Mama Flavia Oligino baganda bange kitalo nnyo kitalo ddala ekyokuviibwako Mukama waffe nze mbadde mutwalanga Mukama waffe kubanga mbadde saawula Kagolo na Mulongo babiri Saala. Bannange kitalo nnyo kitalo ddala
Mwami Kagolo oyo abadde director mulungi nnyo ku Palo Education Center Nansana Nsumbi. Nze nga Mama Flavia mperereddeyo omwana. Nenga Kagolo ne bw'otuukayo n'omugamba n'agamba Mama Flavia oli gino oleeta ssente ziriwa? N'omugamba Mr. Kagolo wadde nzize naye ensawo teri bulungi. N'agamba tewali buzibu Mama Flavia bonna ofuna ojja kuleeta. Naye kitalo nnyo kitalo ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Sarah Ismail Boogere okuva mu ttiimu Shanita Kuteesa Nantege era nga ndi chairperson wa group eyo. Tutuusa okusaasirwa kwaffe eri mwena bannakooti y'amaka olw'okuviirwako Mwami Kagolo era tusaba Mukama Katonda omwoyo gwagulamuza ekisa. Otyo bakungubazi bannange mawulire mabi mawulire gannaku agamukulu Kagolo nze mummanyi nze mukwano gwammwe soda abakyala Namataba nebaza omuntu yasooka okunkubira essimu ku bammemba baffe n'angamba nti mukulu Kagolo afudde bamukubye amasasi ne mugamba nedda tulina bakagolo babiri mu ggwanga kirabika Kagolo oli munnamateeka gwe bakubye amasasi naye nagenda okulaba ku TV nga kituufu Kagolo afudde neba memba mwenna kitalo nnyo kitalo ddala nebaza bammemba mwenna ab'ekkooti y'amaka naddala bavudde e Masaka mwebale nnyo okujja okwegattiramu abasuze ku lumbe mawulire mabi nnyo agamukulu Kagolo nze nganze ku UBC nfiiriddwa mukulu Kagolo nfiiriddwa Kanoni Njagala nfiiriddwa Uncle Dick abantu abo simanyi oba ndibeerabira kitalo nnyo kitalo ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Nakibule Sarah mu kkooti y'amaka amanyi nga MK. Naye nze Mr. Kagolo ndi omu ku abo be yalwanirako ku nsonga z'ettaka era yanyamba nnyo ne tuwangula ettaka lyaffe ne lituddira. Mwami Kagolo abadde nga taata wange gwe nazza mu kifo kya taata ate mukwano gwange. Abadde nga akubira essimu nayogera naye lunaku lwali lwakubiri. Waliwo omwana yali agenda muyolose ekitone ne mugamba Mr. Kagolo omwana ntawaanya buli kaseera ngamba kankutontomeremu naye nze sibitegeera bwagenda okunfunira omuntu akola ki ategeera nangamba kale ekyalina kufunira Mwami Joy Matovu akole ki abakwasaganye era Mr. Kagolo yakikola. Kyensaba nga nfukamidde ku maviivi abantu mwenna ababadde baweerera abaana ku Power Educational Center Nansana Nsumbi tetujjaayo baana ekirabo kyetuwa Mr. Kagolo tutwaleyo abaana tuweerereyo abaana famire yesobole okubeerawo mu mirembe. Mukama akuwumuza emirembe Mr. Kagolo. Mbalamusizza nnyo bannakooti y'amaka mwenna. Amanya Kiwanuka Doreen oba Senga bannange kitalo nnyo bammemba bannange kitalo nnyo ekya mukwano gwaffe sina bingi byakwogera kitalo nnyo Mukama amuwummuze mirembe kamulamuze ekisa. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Mama Zaamu abeere Kalule Ntonyeze chairperson w'ekibiina kya Step by Step. Nze bannange ntuusa nnyo okusaasira ku Mami Sarah. Mami Sarah musaasira kwa Mami Sarah abadde nga mu studio ng'obawulira bwe bakwasaganya ne Mr. Kagolo babeera mu muzannyo babeera mu kusaaga babeera mu ssanyu. Ogenda okulanga Mami Sarah agamba ti bannaye ku balwadde ab'egindi Mr. Kagolo atuwaddeko omutemu wa bweguti. Bannange ngumya Mami Sarah tetulina kirala kyakukola naye Mr. Kagolo Mungu akusaasira ebyakusobako. Kusizza nnyo bannakooti y'amaka kitalo nnyo kitalo nnyo saasiddeko nnyo Mami Sarah kitalo nnyo kitalo ddala. Mukama akugumye amanya agange kuba siina bigambo bingi oli mukwano gwange mwannyinaze natuuka ku UBC Kagolo nasooka omulaba nga nyina obuzibu bwange nambuuza gwe mukyala Nassali konzenti ye mulongo gwasindise wano konzenti ye nangamba bakoleko kitalo nnyo kitalo ddala. Mami Sarah nkusaasidde nnyo nze mukyala Nassali mu Kitabaazi e Masaka. Amanya agange Mama Padre
Luzira Kirombe. Ku lwa bannange bonna bakisa kya Mukama Luzira Kirombe tutuuse okusaasira kwaffe eri Mama Mulongo okuviirwako munywanyiwo abaddewo ku lwaffe ne ku lwa kkooti y'amaka. Katusabire ne Katonda omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Mapaddo Ekitintale ku lwa kisa kya Mukama Luzira Kirombe. Amanya gange nze Saalongo bakyayita Good Samaritan Busunju netunyoleddwa nnyo mukwano gwaffe gwe twadde naye mmemba mu kibiina kyaffe omusajja atalina buzibu ateesa yakolera ku neibange ku by'ettaka baali batutte ettaka lyabwe naali bakolerako Katonda n'abayamba ne liyitamu naye tusaaliddwa nnyo Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe n'abamukubye basobole okukwatibwa bavunaanibwe mu mateeka oba basibwa basibwe. Amanya nsigadde Saalongo bakyayita Busunju Good Samaritan.